Oli ku Prejan Media kugambye subscribinga onyige n'akade tusobole okuba nga tweyongerayo era nga tukyali ku nsonga ya speaker eyatuvudde ku maaso kyaddaaki nkuleetedde omusimbi gwe bagenda okuteeka ate mu ngeri gye bagenda okuba nga procedure ne processes engeri gye bagenda okuba nga bamuziikamu era nga nkugamba ekintu kimu oyinza okuba obadde tokimanyi naye ate omukulu speaker ono y'omu ku babadde basinga okufuna omusimbi omungi naddala mu babaka bonna abali mu paalamenti y'omu ku basinga ofuna omusaala omungi naddala ku babaka bonna abali mu paalamenti era nga mu mbeera eyo okufa kwe okusinziira ku ssemateeka section 16 of part D eya Parliamentary Pensions Act egamba bweti nti a public holiday shall be declared on the day of burial in accordance to the Public Holidays Act. So mu mbeera eyo speaker ono olunaku lwe bagenda okumuziika lugenda kubeera lunaku lwa public holiday mu ggwanga erya Uganda era nga newe njogera essaawa zino engeri gye kiri nti yafudde fulaga zonna ku paliamenti zonna za kitundu ziri raised half mast tebazimalaayo eri waggulu wabula bazirazinga ne zibaako we zikoma omuwa ekitiibwa era mu mbeera eyo mbadde nkyakunnyonnyola omukulu ono speaker y'omu ku basinga ofuna omusimbi mu ggwanga erya Uganda naddala mu babaka abali mu paalamenti ng'oggyeko omusimbi ogw'abwa speaker ate abadde ayina n'omusimbi gwafuna ogw'ekyo ekifo ky'adda representinga side zeeyo mu Northern Uganda. So mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti okusinziira ku ssemateeka the law says that 30% of the gross salary of the speaker or deputy speaker shall be used towards funeral expenses. Omusaala gwe gwafuna bagenda kujjako 30% babe nga bazikozesa mu bintu by'okuteekateeka naddala okuba nti bamuziika owulira era ne bakunnyonnyola ne bagamba nti speaker ono afuna obukadde 4 ng'omusaala nga tekuli benefits ez'enjawulo omuli allowances omuli ebintu bingi bye bakola mwattu ebayingiriza akasente ng'oggyeko guno omusaala abasinga mwattu tebagutunula nako gujja buzi ne gubeera eyo olw'ensonga nti wano mu kukola wano omusimbi mungi oguba guyiika ate gwe baba bafuna so mu mbeera eyo ffe nga tutunuulidde omusaala gwennyini ogw'obukadde 4 omwezi omusaala guno we bagugatta omwaka buba obukadde 480 so mu mbeera eyo bagenda kujja 30% obutundutundu 3 ku buli 100 kwezo ssente obukadde 480 era nga ssente ezo zigenda kubeera obukadde 130 ze bagenda okuba nga bakozesa ogezaako okuba nga bamuteekerateekera okuziika bwe batyo bwe bagenda okuba nga bakikola era ne gavumenti erina okuvaayo n'erangirira nti luno olunaku lugenda kuba lwa kkungubaga so mu mbeera eyo waliwo kye bayita martial music erina okuba nga eplayinga national anthem naddala ku radio zonna ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda nga abantu bakungubagira omufu kitegeera era ne fulaga zino zonna zino raisingibwa half mast gezaako okunnyonnyola process engeri gye bagenda oziikamu speaker byonna ebigenda okuba nga bikolebwa era nga sanduuke ye oba giyite casket egenda kubeera yonna bagirapinze draped in the national flag era nga casket cottage erina okubaako ng'ewerekeddwako abasirikale aba Uganda Police Force byonna waliwo kye bayita top roof flashlight vehicles bino byonna bye bitiibwa bye baba bagenda omuziikamu era nga bagamba nti the casket shall be carried by ceremonially uniformed pallbearers from the Uganda Police Force. The body shall lie in a state for 1 day for public viewing. Omulambo gwe gujja beera mu state olunaku lumu ng'ensi n'ensi zivaayo okuba nga zigulaba
Era wagenda kubeerawo condolence book egenda okubanga ebikkulwa. Eyo condolence book oba ekitabo eky'amabugo kigenda kuba kibikkulwa era nga abantu ba political leaders bangi abagenda okujja nga bakisayiningamu ba dignitaries ab'enjawulo. Era wagenda kubaawo an official guard, omukuumi ow'enjawulo shall keep vigil and a bright light shall light the casket throughout the night. Tiwagenda kubeerawo omukuumi ku ssanduuko eyo ng'eri mu State House, era genda kubeerako ekitangaala nga kijakira ekiro kiramba. So ne parliament ejja kuba ewa tribute to the speaker or deputy speaker with a band in attendance. Band zino kubaawo. A funeral service shall be held in honor of the late speaker in a place of worship, in a place designated by cabinet. Balina omusabira wa mu kifo ekyokusinza kyonna cabinet kyenaaba eronze. And the casket shall be transported to the burial places by hearsay. So eno yemu ku process and the burial. There shall be 17 gun salute. Bena mukubira amasasi ge bakuba mu bbanga 17. Yemu ku process egenda okubanga etambuzibwa ku mukolo guno gw'okuziika Speaker Right Honorable Jacob Oulanyah. Naye nga bwe bityo bwe bikyali kugamba bugambi ffe tugenda kuwa buli update, likinga, commentinga era mwatu o subscribinge wano ku Projan Media.